myaka 52 Moses Sebulime yeevuma ensoma y'omu kibiina gy'agamba nti yamuzza emabega ebbanga ddene. Ono yakoma mu siniya yakuna oluvannyuma lwa nnyina okufa nga kitaawe yali yafa dda ng'akyali muto. Omulembe guno ndoza twandifudde nnyo kwandi zone. Omwana kiki kyasobola n'okunoonya omwana ono talent ki gy'ayina, birabo ki by'ayina mu ye. Nze nakula ndi artistic. Nakolanga ebintu okuva mu buto eby'emikono. Naye ate baali banjagaliza birala. In fact kye nali njagala ennyo okupasuwinga nali njagala journalism. Ono agamba nti nnyina bwe yafa yali talina busobozi kweweerera nga wano yatandika okunoonya emirimu gya bulijjo omwali okukola obwayaaya ng'emyaka 13 gy'amala ng'asoma gyamufa ttogge. Kyankosa mu ngeri emu nti bwe nafuluma nalinga ng'omuntu ataasomako kubanga era omulimu gye natandika okukola gyali kuluka crafts n'omuntu atagenze kusomera aziruka. Ogwokubiri nafumba nafuuka houseboy nga nfumbira abazungu. N'atagenze ng'asobola okwennyonnyolako asobola okufumba. Ono agamba nti yalina ennyonta y'okubaako obukugu bw'afuna ku myaka gye egy'ekikadde yewaliriza addeyo asome nga newankubadde yali amaze okufuuka jjajja. Sebulime olwaleero akoononera dipulooma mu kutunga n'okutona okuva mu ttendekero lya Bintlaavu. Ensi nzibu oyina ggwe ng'omuntu okwewaguliza, tewali wajja kumanya nnaku yo na bizibu by'oyitamu najja kubeera singa bazaddewo babanga bavudde mu nsi. Amyuka akulira ebyensimbi ku ssettendekero wa Makerere gy'aviira Sabina Lubowa agamba batandise na kubangula abakozi ba ttendekero lino mu by'emikono nga kino bakikola okubateekerateekera ebiseera byabwe nga bawummudde emirimu gya gavumenti. Era mwe mubalabye wano abakazi abakulu n'abasajja abakulu bayiza okukola ebintu bino ate bagenda mu community kwenogera ssente. Nze nga aludde nga ndaba abantu we babonaabona wano e Makerere nga bamaze emirimu gyabwe kye bayita retirement, naye nga tayagala kuva mu nnyumba ya university kubanga talaba gy'alaga. Ne kati bwe babataddeko eno value endala okiraba nti bajja genda ng'emitwe gyabwe giri waggulu. David Kabugo amyuka akulira ekitongole ky'ebyenjigiriza mu ssettendekero wa Makerere agamba nti balina enteekateeka okutandika okubangula abayizi bonna mu ssettendekero wa Makerere eby'emikono. Abaana baffe tetubasomesa diguri yokka kaakati. Kuba diguri tekyamala, siyole takyamala. Bye tuliko mu bulamu obwa bulijjo, ebikola bulamu obwa bulijjo bye bino. Oyambala okwambala tekugenda kuvaawo, olya okulya tekugenda kuvaawo. Kabuga agamba nti bangi ku bayizi basoma kyokka bwe batuuka okunoonya emirimu nga tebalina bumanyirivu bwonna olwo ne bafuuka bakireereese. Ekiruma y'onoowa university anoonya omulimu n'omubuuza nti oyagala omulimu naye kiki osobola kukola ki nti nakamala university. Naye omwana bw'omubuuza nti osobola okukola ki ne bw'aba asobola kuwera bwezi nakugamba nsobola okukwerera. Richard Mwanje, BBS Telefayina. Webale nnyo Richard Mwanje ate yo